ira amaking sure atekako VPN asobola okulaba video eno notification teziriko ekyo mukimanyi bulungi nnyo ate nga omuntu mumusharingira asobola nti angene ngirabe kale musharinge bwe mala okukola ensonga kubaga nti musharinge njagala mumpitira abantu bano wammanga njala mumpitire yoseriti bahabura tabasira mutano wa kare kyensede tumzide sanga bisibe abere ku video eno mutabano omhozi kanyiruga banyalo bere ku video eno njagala omukulembeze wange omulonde his excellence the elected president of Uganda Kyagulanyi Center mu obere ku video eno wonna woli wotudde nkwetaga kenda kikanga 23 obere ku video eno nja kwetaga ko polisi amaje iso semwai ne eso beta ku video eno bulungi nnyo nja kwetaga ko na mwandu wo mugenzi kati Dr. Agri Kiyingi ne family yoyo nambeta agagune mama wo gwe mwana muwala Maya Kiyingi nkwetaga ku video eno ne mnyoko mbetaga ku video eno njetaga ne family ya Dr. Kiyingi ku video eno lwaleero wetunavira kuno ngensetegedde kitufu kiki omanyi byange mbyogera kati ng'omusiza agule siyani ntinyira kulirako bantu bange kala omvuddewo nyenze mukobaza okusokera ddala njera kobaza mwenna bannayuganda abali mu ggwanga eri amaserengeta ga Africa gye tuyita South Africa mwenna sigenda kumenya linnya naye njagala obebaza olw'omutima omwagazi okwagala president n'okwagala enkyukakyuka mwerekereza ensimbi ne mwerekereza obudde ne mutindiga okuva engendo okuva mu bitundu by'enjawulo bya South Africa okujja okubugiriza omukulembeze n'okuwulira ekigambo kya ino bagamba bo balinyo balira ddala okukola omutima ogwo ate ekimanyi nammwe mwataddemu obuuma obwa buli kika kubanga ennaku zino ensimbi abantu zibe kuba mpi kale yenna yakutte akasente kebelandiemu n'agiteekamu mu kuorganizinga omukolo ogwo I salute you kubanga nkimanyi nti ennaku zino ensimbi ntono nnyo wabadde basabotaji babadde bangi nnyo within fe n'ababadde basindikibwa state nga bakolaganyira ne state yawo nawo twabategedde babaddewo nero omukolo gwabadde successful nnyo mwe bali kwaniriza mukulembeze nabamuwerekedde mwe bakola ki mwe bali muwerekera omukulembeze kale byebyo nno saagadde kuva ku live eno bakugitandika nga sinebaza abantu be South Africa mwenna mwe bali I salute you mwenna buli omu yasobodde okujja mbaagala nnyo bali kubeeramu message mwagifunye gye muli si waffe tulina okudde waffe buli kintu ekirungi kiri Uganda abakazi abalungi bali Uganda emmere eri Uganda amazzi amalungi gali Uganda golodi gyali diamond gyali amafuta gyegali koboloti gyali kopa gyali embeera y'obudde gyeri lwakuba tufulibwa babbi betwagala okufuumula kali mwenna bali South Africa eyo message yabadde egenda globally ewali bannayuganda bonna we bali temulowooza nti message president yagiwadde bantu be South Africa gwatalabye video nyetete ku Facebook ku YouTube oba video abantu zebakutte ejjo message ya president yakoze olunaku lw'ejjo nga li South Africa ojja kutegeera ebintu president byayogedde nti byatebe ku nnyo kale njagala tutandike n'akalowoozo ka leero then tugende ku kigula lujji bwe tuva ku kigula lujji video entufu etandike okusoka njala mutagingira wano mukolo gwe bayita kakwenza balukira bayishaisha naye abeereka wano ku video naatulekolindayo ebigambo bisatu bina abeereka kuno ku video yanne ebigambo bisatu bina n'abantu abalala bali olyomi bemanyi nti bo entegeera abo yabumongoba njagala tubeere nga tuwuliriza video eno olwali bulungi nnyo tutandise bwe tuti poliisi kansubye nti aboogezi baayo bwennaku ebali tutandise bwe tuti akalowoozo ka leero nsiiba mbagamba wano nti ensimbi tekubalirwa munno mu kalowoozo ka leero ensimbi tekubalirwa munno ate zoola otudde ozibanja oyimiridde ate ng'okanguddeko ne ku ddoboozi bannayuganda bangi nnyo mwagala nnyo ensimbi z'okukakeeka ate temusobola kusooka kulowolereza oba kufumiitiriza bwe nkwata sereza ne nziteekamu ekintu kino kiyimiridde kitya kinaavaayo gwe olukunyumizaamu emboozi kimu bibiri ng'osavuwala oba ng'otandika okubuguumirira ng'okwata omusimbi ng'ogupokera omuntu abantu bangi mufiiriddwa ensimbi zammwe lwa buteebuuza nga bwetugaa nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro abantu bangi nnyo bannayuganda temwebuuza mumala kwekoona ne muleka mujjukira ate okwebuuza nti ekino kyabaddewa nze mbadde nga kuno ku social media nga mpuulira ekiboozibozi ekya kampuni bayita capital chicken ng'era nga simanyi oleta ssente ffe ne tukulundira enkoduma tezikuwa simanyi mu bbanga bwe tukuwa mu magoba ebiboozibozi ne mbiwulira nga nze nsirise naye nga nze manyi kampuni entuufu ezirunda enkoko mu Uganda okuli ya Yuga Chiiki y'omukulu Sekalaala y'omukulu oli gye baagala okusabotaginga omwami Muganda oluge baagala bamubanja obuwumbi nkaaga mu butaano mukulu ani
binzika n'abala bangi nnyo ng'engeri gye bahasulingamu okuteekawo business ezo ne neebuuza omuntu atya n'eki program kye bayita simanyi capital chicken gwe twalayo ssente bakubulira essente z'otutte enkoko ezigenda okuvaamu n'emmere ng'okimanyi nti muliyo sense tosobola kukwata bukadde bubiri n'obuwaayi bwe bakulundira enkoko ku mmere ey'obuseere ku ddagala ery'obuseere gwe wisente otule waka mu ntebe yo olinde emyezi 3 bakuleetera essente zo bazikuwe musooke okwebuuza nnyo engero z'Abaganda zino zituubye okuyigirako bingi zowola otudde ozibanja oyimiridde lwe lugero lusooka owulira bulungi zowola otudde ozibanja okoze eki oyimiridde olwo olugero luggwera mu ssente zammwe ze mwateekayo ekirala bannayuganda mwagala nnyo ssente z'okukakeeka bajja ne bakumugumiikiriza ne bakubugumiriza nawo nga tosobola okukebera kiki ekigenda mu maaso gunewayo nsimbi kati bajjamu empewo nga mubyategeera kati njala kugamba munnange ebyembi bisekerwa naye mulekerawo okubuguumirira mu kalowoozo ka leero ssente tekubalirwa munno ssente nga bw'ogikwata mu ngalo n'ogiwaayo si bwegenda okudda bw'owaayo akakadde omuntu tasobola kuddiza akakadde mu ngeri y'emu gye wakamuwadde either ajja kuwamu ebitundu ate mujjukire kino nti ng'oggyeko banka ekuwola ssente n'etwala omusingo gwo omuntu wa bulijjo bw'omuwola ensimbi n'agaana ozikuddiza n'omutwala mu mateeka ate amateeka gasesa nnyo gakugamba nti omuntu we bumukwata omuteeka mu kkomera gy'omututte ate gwe olina omusasulire okuw'okusula ne w'okulya ate bw'obanga tannatuuka mu kkomera oyo omusibe w'omuntu gw'obanja wadde mbokuga nti wampa akakadde ne tukkiriziganya endaka kwa myezi 3 ne kannemeredde naye kati olw'okuba ondeese mu kkooti munnange buli mwezi ngenda kusobolayo siringisa omutwalo gumu n'ekitundu gwe ku kakaddeko ngenda kusobolayo omutwalo gumu n'ekitundu kubanga kkooti eba eyagala ono okufuna obukakafu ono anaasasula kasita gamba ngenda kufunayo akadde kamu n'ekitundu ngenda kufunayo omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi kitegeeza kkooti egenda muta kati mwawawola ssente nammwe abeewola mumanye engeri gye bakwatagamu bizinesi ensimbi wooziteekayo si bwe zidda mubeemu amagezi ate mutegere bulungi nnyo awo nvuddewo ku kalowoozo kaalyo katugenze ku kigula luggi kya leero mbalamusizzaako mwenna abanyumirwa ekigula luggi mu program eno wano ku Lumbuye Broadcasting Service TV gaggadde okwetoola ensi yonna gye mutuulako mu kigula luggi kya leero kigenda kubanga kigenda eri mu mwenna abakyala bannakazadde bannakabotozi njagala mumpulirize bulungi nnyo lwaki ekigula luggi kino njagadde okireeta olwaleero kasooke nnonyi wano ka video ke ngenda okukomekkereza n'okujjuliriza ekigula luggi kya leero kino nsooke nkanoonyi wano mu akayuvi yange nga sinnata kintu kyonna nsooke nkanoonyi wano bannakasevinze oba saakasevinze njagala kakomekkereza mu kigula luggi kya leero tuke tugende mu maaso bwe mba nga nkyakalinamu manyi nange mukudiritinga sina yankwatira nsawo njala oke kakano nkalabi wera god mwebale kunsabira mwekalimu akayivu yange mu kigula luggi kya leero njala kigende eri mwenna bannakabutozi abazadde abakyala batuzaala mbalamusizaako bannyabo mwebale kutuzaala mwebale tulabirira naye njala bategeeza nti ensi gyeraga egenda ekyuka naye mu kukyuka kuno mulina okubeera abeegenderevu nzijja ku social media kuno oba ku bwenyi bw'ekitabo oba ne ku mikutu emirala ne njogera ebigambo bingi abantu ne baseka nga balowooza nti nkola comedy naye nga byenjogera bituufu ennaku zino muzaala abaana be muzadde okubakuza ebiseera ebisinga basinzira ku mbeera ezize ez'omuzadde wepo n'ebintu bye balya kati njala kuwagambwa munnange mwana muwala bw'ozaala omwana ne weesanga nti tolina mata ga butonde ge tuyita agava mu mabeere nga togalina fuba nnyo okulaba ng'ofuna eddagala erireeta amabeere oyonse omwana oyo ng'ayoka ku mabeere go gennyini oba fuba okulaba mu ngeri yonna esoboka okulaba onoonya butya bw'ogenda okuyimirizaawo omwana wo oyo muto gwe wakazaala ngenzi nayogera ekigambo kye bayita cow mentality naye kitutta obudde bennakyogerako ku kitwalo kikolako research njala okubaza nnyo mwenna abankoledde research naddala bali mu bitundu by'e Nakasongola mu balunzi eyo abakoze research ne banziriza report mwebale mbalamusizaako mwebale kola report eno bangambye bwe bati mbategeeze bati mu kigula luggi kya leero
nti wavayo n'oyogera ekigambo cow mentality naye twali tulowooza nti abantu ovuma bavume naye bw'atunnyonnyolako olumu twategeera naffe tukola okunoonyeza kwaffe eno gyonte gye tubeera ne twesanga nti ebigambo byoyogera tebikusimatuka busimatuse ekituufu babituufu nnyo ekigambo cow mentality kitegeeza ki ye muntu okulowooza ng'ente ye muntu okweyisa ng'ente ye muntu okutunula ng'ente era ye muntu okukula ng'ente era kwe kulowooza ng'ente kituyita cow mentality ebintu bino biva luddawo ku kitufuula cow mentality omwana yenna kasita omuzaala omuto n'obulwa amata agamuyonsa oba n'obulwa obudde omuyonsa ng'ekikwanguyira ennyo kumuwa amata ga nte waliwo kye tuyita hormones ezibeera mu mata ago hormones ezo ziba za nte omwana ono bw'ona omupokera amata okuva olunaku lw'omuzadde mpaka lw'anaasumuka mwatandika okwavula oba okkula omwana ono hormones z'ente ziri zigenda mukoleramu alowooze akole ebikolo bifaanagana n'ente era tajja kwawukana nnyo na figa okufaanana n'ente n'endowooza ebeera ya nte tunuulira bannaffe abadibaza eggwanga Uganda enkula yaabwe mu kikula endowooza yaabwe entegeera yaabwe n'enkola y'ebintu yonna ya cow mentality kubanga bakulidde ku mata amata homoni z'ente ne zibayingira y'ensonga lwaki bakola ebintu mu ngeri y'ente ate balowooza nga nte kye bayita cow mentality mu butuufu kale mwenna ba research abadde mu biraala eyo nga muli mu kukola research ono ku cow mentality mumpadde results nange mbategeezeza public nkitegeezeza nti ekigambo kirayogera nali nkimiininga ate nga nkitegeera kati nkibategeezezza wali bakitegedde nti bambi babulaza ne basisita mulekeraawo okuwa abaana bammwe ebintu bitategeerekeka ensonga lwaki Ddunda Namugereka Allah yakutonda gwe omukyala osobole okuzaala naye nga bw'ozaala omwana agenda kufiidinga ku mabeere go kubanga hormones zo z'abantu era naawe hormones zo bw'oyonsa omwana naawe nga wayiika Windows automatically n'omwana yajja kulanga naye Windows zakola ki zaayiika bw'obanga oli mwakajabangu nga kali inborn omwana ayonka gwe naawe n'omwana ajja kuba mwakajabangu mukitegedde bulungi ekyo bayita cow mentality kati nabagambako guy ya describing abantu bano abeefulambu simanyi bakabano group nga nfundikira akalowoozo KIGULA LUJJI kyaleero njagala nzanya katambi kano kali mu luzungu ne mukawulirize nfundikire KIGULA LUJJI mulyoke mutegeere ebintu bino bitwogera nti bituufu kubanga video yayo si nnyangu wuliriza bulungi nnyo omukulu ono nga nnyonnyola ebigambo bino. So in the constitution of Uganda, Banyarwanda is a tribe. So even if we talk within our jurisdiction, when Gashuma says that Banyarwanda, God took more time to create them or to manufacture them, and therefore they are beautiful girls. Now, such statement is out of ignorance. We all know that we look the way we look because of... Akugambye nti agenda n'atunuulira Frank Kasabuni gomwita Frank Gashumba ng'agamba nti abawala abaaka bano baakula bulungi nnyo mu ndabika yaabwe naye omusajja agambye nti kinaakyogeza cow mentality na busiru butamanya n'agenda banyonya lwaki akyogeza busiru era lwaki bafaana bwe batyo tugenze simbula tukyali mu KIGULA LUJJI video tennaba mere environmental biological factor. People who live on plain land, they are tall. People who live on mountains and hills, because of this bone, female. Akugambye nti abantu abakulira ku ttaka ery'omuseetwe babeera bawanvu. N'akugamba nti abantu abakulira ku ttaka ly'ensozi nga balinnya ensozi babeera bampi. Due to the fact nti gy'okoma okulinnya olusozi ennyama yeetugga n'ofuuka mumpi nga bali abantu ab'esayidi eri bapigini tugenze maaso. Getting hard in climbing, they are naturally short all over the world. Okay? Now, if you are exposed genetically over a period of time to animal content consumption, you definitely will develop hips or develop some part. So it is really environmental factor that akugambye gy'okoma okulya ennyo n'okunywa ennyo ebintu ebiva mu nsolo otandika okwefaananyiriza ekisolo ekyo
mu mbeera yakyo nga bulijjo eya bulijjo wulira make what we are, including if you wanted to stress what we call a dog and a cat face. That's a round face and a long jaw. People who eat milk and soft food have a long jawbone and therefore shapes your face. In fact, the original Banyarwanda who were only drinking milk had long jawbone and a long teeth because there's nothing perfecting your teeth. Okay? A milk. By the time Museveni came to power, about 60% of Bahima girls have gap. But over time, because of integration and dietary change, you'll now get very few Bahima with gap in the teeth. Because the dental formula changes with the diet. Akugambye nti okunywa ennyo amata n'okulya ennyo ennyama abantu ababikozesa babeera ne feesi zino empanvu n'emba empanvu n'amannyo gano gatunyo tekisi agali kungulu ag'abakabano ng'amannyo gano gali kungulu g'abakabano ye fakita eyo weeva owulira fakita eyo weeva tugenze maaso tukyali mu kiggula lujji. Now, a statement made by Gashumba like that, in total ignorance, once you point a group, remember, a genocide is identification of a gene and exterminating it. That's the definition of genocide. Akugambi ekigambo genocide. Ekigambo genocide. Ono Frank Gachabuni kyabeerako. Kisinziira ku buntu bw'omuntu okwagala okugyawo ekika ky'omuntu omu kiveewo era kyekyavaamu ekitta bantu eri mu Uganda tetulinamu kintu ekyo era abakivuga bakyogerako beebo abalina mentality ekigula lujji kyaleero nkifundikidde katandise video kavudde kwanjula firimu etandise nabagambye genda kubeera yansasadde tutandisa olwali naku z'omwezi 4 esigadde essaawa mbale bubazi tugende mu nsasagge omukulembeze gw'eggwanga Omulibert Kyagulanyi Ssentamu akomawo olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 ajja kuba atonye ku kisaawe ky'eggwanga Entebbe butereevu ebigambo bingi bitambula diversions nnyingi ezize okutiisatiisa kungi okuzze okukwatibwa kunzi okuzze ndabyewo omwogezi wa poliisi Onyango ng'ayogera simanyi biki Onyango muganda wange ojja kubalukanga bbomu ofe buuza muganda wo enanga oba alina paasipooti ye yakagala okufuluma eggwanga emirundi 4 ne bamulemesa paasipooti eri mu State House n'abaana badde ayagala bafulumya lisiti abaana babaganya bafulumya simanyi Onyango nawe bw'olina passport. I don't know whether you have a passport. Kati bw'ogamba nti kubanga ngenda kusooka kusoma bbaluwa yo ndyoke kakasa abantu nti abantu bali ready okujja enkya okukima president by all means. Bemba temuli mu panic. Kiki ekibateesezza ku buli nkulungo yonna eyingira Kampala ne muteekako besi y'amagye. Sinasoma bbaluwa yo nkulaga kati buli nkulungo yonna ennene mutaddeko amagye ekitegeeza muli mu panic. Ffe tuli mu panic. For we are the law-abiding citizens abagenda okujja okunona omukulembeze. Owulidde? Kakwenza njagala owandiike wano message wuno nkulaba kwoli. Eno tweet go wagikoze oba sigo wagikoze. Kakwenza wuno kwoli nkulabyoze. Njagala owandiike wano either tweet go wagikoze oba sigo wagikoze. Nkulaba wuno kwali wandika nti sigo wagikoze oba go wagikoze. Njala bintu bibiri. Otherwise ngenda kuvira mu mbeera obanga go wagikoze. Njagala wandika wano message kuba kuno kwoli bakuyisi bakutaginze. Go wandise tweet ejo wakoze ku Twitter kuba ku Facebook njinonyeza hoteriyo. Boba gwa jikoze mpandikira noti nze oba sinze ndyoke nkuteke mu kirasi olikotegere bulungi nnyo. Kakwenza kuoli wano nkulaba wuuno wano wandika wano message nti gwa koze tweet eyo nkuteke mu kirasi woyina okujja. Kuba saagala kulumba nga sikuba nonyeza ku Facebook nga sibirabayo. Njagala wandika wanti gwa wandise Twitter wano woli kakwenza nkulaba wuuyawo kati ovuddeko labeko odduseeko. Lwaki odduka? Lwaki odduka kakwenza nkulaba ekifaananyi ky'okulaba osafeesinze wano kati ate odduse lwaki odduka? Don't run. If you're the one who tweeted that post on Twitter, please
Answer me here. Are you the one who tweeted that tweet or not? Tuvuddewo. Kati mukulu bino eno tweet yino. Nze njala kumanya gwogitaddeyo oba nedda. Nkulage ekyagaana embu okuseka. Kakwenza eno tweet gwogitaddeyo oba nedda. Njagala bw'oba gw'otaddeyo tweet eno ojja tuwulira lwaki enkoko enywa amazzi nga tefuka. Kakwenza bw'oba gw'otaddeyo tweet eno ojja tuwulira lwaki enkoko enywa amazzi naye nga tefuka. Manyi network internet Kampala bagenda jijjako bagijjeeko. Kakwenza okomye onkula you surfaced again. Gwokoze tweet eno ndyoke nkubulira lwaki enkoko enywa amazzi naye nga tefuka. Okomye onkula bakuno. Yagitadde ku Twitter ku Facebook otagitaddeyo naye njagala ku confirminga gwogitaddeyo nkubulira lwaki enkoko enywa amazzi nga tefuka ojja kutegeera ensonga lwaki enkoko enywa amazzi naye nga tefuka. Awo tuvuddeyo. Kati poliisi mukulu Enyango oyo Busega kuliko magye oyo Busega. Kati Onyango mugenze ne mukola ebintu bino wammanga mutandise njala buli wamu otadde already block mugenda mutadde already block mugenda mukebera abantu kiki mupapa kiki kibagoba ezino already block mutandika mukebera mu taxi. Eto tugenda kulwayo. Mugenze mukwata abaana bino byonna mbikoze. Okwata abaana mugenda mukwata abaana. Mugenda mukwata abaana mbakuba emiggo ba mugenda mukwata abaana. Eyo si ensonga yeriwa enaku z'omwezi za nkya 5 ssaawa 4 omukulembeze agenda kuba atuuse ku kisaawe Entebbe. Ntegezeddwako nti ba staff member bonna bakola ku kisaawe tekuli akirizibwa kuyingiza smartphone. Reason being temwagala kuba ntegezeddwako ne CCTV camera wetwogenda bazijjeeko temwagala footage yonna agenda kulinkinga. Naye mu mazima ga Katonda mu ggulu pulogulaamu zammwe ze mulina ze mmanyiiko eriyo bali benjogeddeko mu KIGULA LUJJI abayonka amabeere g'ente ne banywa n'amata abalina kawumeta nde mwagala kutta Kyagulanyi. Ate tulina buzibu mumukwate mumutte tetulina buzibu. Eri abalabo nga baloota bafuka bali ku buliri mu Kyagulanyi bagenda mukwata bamuteeke mu motoka bamutwale waabwe bamuteeke wo mu nnyumba namwe weemuli. Naye eggwanga limuliraba Edinga bono gamba nti kandi ngende ku one night stand nga tumanyi. One night stand ebisere bisinga obotafuna bintu bino biri wammanga oba wesunako. One botafuna AIDS ku one night stand nga toyambadde oba kufuna lubuto. The situation eggwanga lyolekera right now. So it's a one night stand or one morning like this in the morning tomorrow at exactly 10 a.m. You can mess each and everything. Chemukoleredde banka mugozeza koteka diversion smile omulese no zali house of plastic yakoze embango waya wasiza mbuzi we don't care kubanga mwali mwagala kunjo information ya Kyagulanyi mugenze muddidde omusajja mu kitiibwa obwakabaka bwa Bulenzi Lugwe tuwe ekitiibwa mumutadde mu sente empya nekadde muzi abantu bamumya attention ngate musajja kabaka tumulwanidde banga lyonna olwokuba mwagala kunjo media attention ne mugambye agenda kanjira kubuza mukulu gundi mukulu Onyango. Simple question. Ogambi wano nti temukkiriza kintu kyonna kyakwaniriza muntu yenna. Njira kubuuza
bakamo batadde ssente mu musinga wa Rwenzululu nga bamwaniriza ewaabwe. Ekyokwaniriza omuntu is it a crime? Kubanga eri mutaddeyo ssente ne muteka processions abantu bali kutambula beyagala kubanga he was mumuwadde n'ennyonyi, which is okay kubanga he deserves it. He's a king in that area. But on the same date when Kyagulanyi is coming back, nemuleka procession abantu batambula teri buzibu, Kyagulanyi coming back okubaga nti abantu bagenda munona. Now you are feeling pain kubanga mwagala kusiriwala. Katugenda balaga ko mukwate mukute kubanga all the wiki yona muze mukwata abantu mbamukima mayumba mbakube emiggo mbatulugunya mbabuza what is next. Temutubuza what is next kubanga temunja kumanya. You've tried your best to find what is next, but next is not next. Mwasigaze peseri delete ye musigaziza ku laptop yammwe. Anytime you are going to delete, and I'm here to inform the public, according to my sources, UPDF is ready. Nchidam, His Excellency the President of Uganda, but Kyagulanyi sent him. UPDF is ready to take action in any kind of mistreatment against you and against Ugandans. If it is means to outstay Museveni in the power, they are ready to do it. Kino jagadde kigaba na Uganda. UPDF is ready. Nchibagambye. Muva kubala bayine mundu simeba SFC. These are foreigners abali mu overstay, including their boss Museveni. They are in overstay. Tebaina visa, tebaina passport, bali mu overstay. So UPDF is ready to engage in the case of any case. Kati mwabasajja ba SFC bali mungeza bulijjo mwefude ba traffic, mwefude ba taxi, mwefude ba conductor, mwefude ba boda, muambye ekibuga, muambye Entebbe road, muambye Kampala road, muambye Nkulungo zonna. Kichenyo kyemuliko. Ekibagoba kyekibagoba kati kamba somere balwa y'Onyango ono njimudire mu bulungi tuke tugende ku video yatulese. Onyanga agambibwa ati joint security agents have received credible information that there are political activities, especially from National Unity Platform, who rallying and mobilizing members of the public to process to Entebbe International Airport on 5th of September 2023 to welcome the new President Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Amagambibwa ati ebitongole ebyokwerinda nga bikwatiddwanizaamu bifunye amawulire ag'ebyokwerinda nti ekibiina kya National Platform kiteekateeka okuteekawo embeera y'okutambula nga kikunga abawagizi baakyo okuteekawo okutambula okw'omuggundu okwoleka ku kisaawe Entebbe ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lw'enkya okusanyukira omukulembeze omulonde w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu ng'akomyewo okuva e Bulaaya. Nebagenda mbase bagamba the organizers of the alleged welcome events intend to make a procession from Entebbe International Airport through Kitoro, Katabi, Kitala, Kitende, Kajansi, Lubowa, through the CDB, Karerwe up to Magere, Kasangati. Agambibwa ati nti abateesetesi omukolo guno okuba nti bandiza president omulonde w'eggwanga bagezaako nnyo okuteekawo omudigido gw'okutambula okukima omukulembeze okuva ku kisaawe Entebbe nga bagenda kuyita mu bitundu bino wammanga Kitoro, Katabi, Kitala, Kitende, Kajansi, Lubowa okutuuka ku kitu kya CBD, Karerwe okutuuka e Magere Kasangati. Kati mukulu ono yawandiisa ebbaluwa eno mukulu kamala okulaba wano amannya ge Mr. Onyango. Simanyi obusiru bwo butuuse ku level ki? Amadala ge baakuwa okwongera ku gakufuula omusiru. All over the social media, it's now 2 weeks since the president left the country. And we have been organizing people to welcome the president. We didn't mention any area of residue that we are going to mobilize people to be in such areas you've mentioned. We haven't yet mentioned any area of residue here you've mentioned that people are going to be organized in such areas. Mpozi gwatoli wengulu eryo nyanka tulabika akalo walidde kanja tunonyola kamalwa kyekizibu kyammwe kati ojukira akalo kava mbulo ate n'amalo gava mbulo kati kirabika waliwo ogundu waliwo chemical reaction walidde akalononyerako amalo kati obwongo bwatabuse. Bino byonna byowandiise tekuli kintu kye twali twogeddeko kubanga ffe tetwogera wawe tugenda era tetugenda ku kisaawe Entebbe. This is to inform you.
We are heading at the international airport to pick up President Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is nonsense. You mentioned areas where we haven't even arranged any meeting or procession. Mr. Onyango, walidda kalolo nyira kwa amalwa no yika windows. Osana twala ku fire brigade bakunaza ane yote kyali okati simi bogenda kola tugenze maaso. And this kind of procession has a potential disrupt of flow of traffic movement of persons, business along Entebbe Road Gayaza Highway and can attract acts of criminal whereby standers on the roadside business motorist passenger can be affected or be victimized through an act of theft. Agambi bwati nti omudigido guno ogukukima omukulembeze omulwa Kyagulanyi Ssentamu guyinza okuvaamu okukyankalanya n'okuteekawo akalipagano k'ebidduka n'okuleetawo okutawanyizibwa mu ntambula y'abantu n'okuleetawo okutaganyizibwa mu bizinensi z'abantu ku luguudo lw'Entebbe okutuuka e Gayaza ku highway era kiyinza n'okuviirako okusikiriza abamenyi b'amateeka abajja okuyimira ku mabbali g'ekkubo okuba nti boonona bizinensi z'abantu n'okuba nti batyobola eddembe ly'abantu abavugirwa ku boda era zisobola okumudigido gusobola okuviirako abantu okuba nti balumizibwa n'okubbiwaako ebyabwe. Si bw'ogambye mukulu kati njala kukubuuza. Eno statement gy'okoze yiyo nga ggwe omuntu kubanga tukimanyi polisi ya Uganda tembasasula abamu baadizaatinga. Secondly, mwe kennyini polisi muli babbi. Thirdly, tukimanyi polisi ya Uganda tekyali police, is under military role. Just for you are brought here to write this letter and to up on social media, but you are not in control. Sigwa yogedde ebigambo bino bino bigambo bakuwaddemu byogere. Cow mentality, the people with the cow mentality, the one writing such notes, so sigwe. You are just told to come to write this letter, but toina amuchi kigambo kyogenda kuwandika wano kyamagezi. Tubadde ne procession so bana zibaddewo wali ogenda mu district ezenjawulo. Walolera go babbidde omunda gwa Bogoya. So bumuwandika ebbaluwa zino mutegere ntutegeera tumanyi bulungi nnyo mukulu Onyango Fred weetereze ebintu bino mukole ebintu nga bitegere mwe babbi. Wano mutadde bakifeso okwetoola Kampala Mukono Entebbe Wakiso. Nga bali muleya tubamanyi bulungi nnyo bali mukuba masimu g'abantu bakuba abantu emiggo era nopu yebataddewo nopu yejjeko abakozi b'ekiseera bonna amasimu abali ku night shift nopu yabagambye mujjeko CCTV kamera zonna ziri ku kisaawe era nopu yabagambye mujje checkpoint wali okulira na Rodo Beach wali ng'oyingira ku kisaawe mugirete almost 2 kilometers emabega. Mubemu amagezi bakulu tugenze maaso nkyasoma bbaluwa yo. Ogambye in the view of the above background we call upon members of the organizer to halt their plan pros because it non-regulated. This is non-regulated activity can disrupt business alongside Entebbe Road Highway and up to Gayaza. In the future, if the organizer have such plan, they should always harmonize their activities with the police. This is to remind you, Mr. Onya, we as Ugandans, we know we no longer have police in Uganda. We have a military. It's just you who are still putting on a police uniform and talking like a policeman, but you are acting on orders of the military regime. Because the active Inspector General of Police, he's a general. Katsigas to Musime is your boss, and we expect such words from Kasigas, not you. Remember the letter which he wrote previously when he was stopping all the Kyagulanyi's land of no parallels across the country. So in a baruwa tetuwa umisa sigwa jiwandi seno ya Kasigas to Musime ya jiwandi sejeno. So we bakuteka onge kifananyi nga bonoga nti oli kifaananyi nga bintu simo byogera. So mukule tugenze maaso wantu wali wagenda kuzza misango. Nga nfundikira baluwa tugende ku information entufu ya tuleso amasala kuleka n'abantu. Agambe the joint security agents would like to appreciate all the peaceful loving wishers, stakeholders, border industry,
tax industry, business community, the ghetto youth who have shined a call to have them participate in illegal planned activities. Mukuru, jewa liko joto sake ngalo. Mukuru Onyango, ogambye nga muyita mbitongole byammwe ebyegassawamu okufuna amaanyi. Mwagala nnyo okusanyukira bannayuganda abaagala emirembe n'abo abaagaliza Uganda okukulaakulana obulungi. N'abo abakola emirimu egyeggattira mu bintu bino wammanga, aba boda, abavuga taxi, abakola bizinesi ez'enjawulo, n'abavubuka ab'omu ghetto, mbu abaganye okwetawo mu kikolwa kino ekyokugenda okwaniriza omukulembeze gwanga omulala kubanga kiri mu mateeka. Mukulu gye nasooka kubuuza. Bano be mukwata ate be mwebaza. Bano abe mwebaza ate abaga community gye mwebaza. Eyo. Onyam, ere community gye mwebaza. Eyo, ere community gye mwebaza ghetto youth. Eyo. Community gye mwebaza. Ghetto youth. Mwebaza. Tuvudde ne mekuluisa nawo. Kati bw'ogamba nti webaziza abataxi n'ababodaboda. Abataxi muziyimiriza. Ready block after ready block. Eyo taxi. Kati mukulu. Bwe mbanga muwandika mbaluwa gano. Musooke mutule wansi mumale okukola search n'okwetegereza. Ready block ziri mu Kampala. Ziri ku luguudo lw'Entebbe. Buli after 5 kilometers waliwo ready block. Both on Entebbe highway, the old Entebbe road, oluguudo olw'eri ewasubiri emunyonyo, zinguudo ezigweno ku lw'Ennakawuka, okwetola muno mu Nyanama, Nateete, Wakamocha, wa yonna waliyo ready block. So, bw'obanga wafunye abantu bagenda bagenda kwegattamu, kiki ekikuteesawo red block? Kiki ekikwatisa abagenda ba youths? Boda muziyudde mwagala zimalawo. Ate ze mwebaziza nti bakoze eki? Babayambyeko obuteegatta mu kintu kino. Ekizibu kimanyi, sector yennyini gye mugambye gye mumentionings, already sector abasajja abasinga obungi abagagga, emmotoka ze bazitadde dda mu store ziganye okukola. Okujjako abatono abaziraze nti bazizza okukola. Already ababoda bagenze dda mu public holiday balidde ancha kugenda. Kati kye mutamanyi kiri bwe kiti. Mumulooza tujja kujjanga ku social media tubabuulire buli kimu tugenda kukola kiti bwe kiti. No, tetugenda kubabuulira, no. Ebintu tugenda bireka mbyogera naye mumwagala, mukwate bajja kuvaayo. Sife tuswala. Mumuswala. The moment you panic, you make mistakes. You have deployed since last week. Each deployment cost around 50 millions. Each deployment of one battalion of UPDF soldiers cost around 50 millions. Just a day. Cut since last week, mu deployings, mujja SFC, mujja military, mujja piso, popo, nambalese ku street bali okwo. Abali muleya. By the way, go mukyala n'omusajja, omukyala yenna aliye nga tomanyi mulimu gw'obbaawo gwakola. Nengo mulaba abeera atambula afuna sente. Bw'oba tosuze mu nnyumba okuva jjo nga taliimu, manya bali mu operation ez'okwagala okulemesa okukyusa eggwanga. Ekyo kitegeere. Kati njala kugamba ICC is watching. Everyone is watching. Mwatuuse n'okuba nti kati meeting muzituuziza mu ttale, musindikako ne badelegates bagende Kenya bateesezeeyo kubanga mukimeti information mu State House mu State House NAKACWA information elinkinga, Entebbe information elinkinga, mu hotel information elinkinga, mwatidde nnyo ne information yali ikinze nga muli ewaakitula n'elinkinga ne mutya ekisozi elinkinga mulugenda kubeera luddawa. But we can't come here on social media to tell you each and everything of what is going to take place. So mubeereemu ebitongole bulese pupus manyi susu siso fofu byone mulese kati njala baga bana Uganda okumeba na basajja batya okuva last week bwe tubalabalamu ekitono nnyo bakasi spending almost 100 billions of money
olokuba twagamba nti president ya just a mere saying it twetaga president kumwaniriza ne mutya no chichi mutyachi mugamba tayina maanyi mugamba tayina support. So if a person is not supported, why do you have to fear him? Mumuleke, let him move, let people come and welcome him. Mutyachi mugenza wachiseka mutaddeyo SFC mutaddeyo military mutaddeyo chi buli mukutte kutaba. This is a waste of time. Omukazi batuso okuzaala ne bwokola otya zibira mirundi eji either bamusala oba azaala mu kuzaala okwekito okwa bulijjo. That it's up to you. Encha ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano ku kisaawe Entebbe ssaawa 4 oba mukutte ne mutwala gye mwagala mutwala, it's up to you mumukwate. Oba mukuba masasi nga sekitembwe egambye, it's up to you mukuba masasi kubanga information yonna agirina ne ka group akakiri mwagirina jonna information yagifunye dda. Ka group ki akatudde akali mu opposition akamuteseza bamutte yabitegedde ategedde amasimu ku kisabaga bajjeko CCTV camera bazijjeko, so byonna bitegedde abina right now, so is ready to come back. Atiri yagenda motisa. The more you panic, the more you make mistakes and the more you spend money. So muli mu flight mood hali tugenda kulwawo njagala tugende kasita motegedde nti olunaku lwanca kale osagala tuweewo. Let me see here. Kubanga kino ekifo kya government. Ebe South Africa mwabitegedde saagala kubiddamu njagala tugende ku nsonga endala. Ekisokera ddala nsooke ku information ya ttaka nsongende butereevu ku mugenzi Dr. Change. Wandika wano nze Mbwaka Savu Kanyama program yencha njibaga buli muntu keera otambula ogende tokwata kintu kyonna. Ndoza kansoke ku yettaka banaye Yoseri ayina enteekateeka edize ettaka lya Uganda lyonna nti government ereddiza kyetuyita okweddiza ettaka kiba kitegeeza nti muna Uganda yonna wooli ogenda kufuuka mupangisa ku ttaka nga ojja kuba osobola kufuna bufunya lease ku ttaka okolereko ebintu byo, era government ejja kuba erina obuyinza ku buli ttaka lyonna nga tosobola kukolerako kintu nga tomaze kufuna lukusa ate ojja kuba okikolerako ng'okikolerako mu bupangisa. Kye bayita lease bubeera bupangisa obw'emyaka emigere. Lease etandikira wakati lease gye tumanyi normal lease etandikira ku myaka 49 ku myaka 99. Development yonna gy'otadde ku ttaka okwo kasita emyaka 99 wegiggwako, you either development ogisulako n'ogitwala oba ogireka ku ttaka lya land road. Lease bwe zityo bwe zikola. Kati Museveni ettaka lyonna ayagala ditwala alyezze ne government ye babenga bannayuganda mwenna muli bapangisa. Mukimanyi bulungi nti ettaka ly'obugwe bugagga. Mukimanyi bulungi nnyo nti government bwetwala ettaka eryo ereddiza naawe kennyini ojja kuba tokyasobola kuziika muntu wo ku kijja. Bagenda kuteekawo system nga ya limbo. Limbo ezo zigenda kuba zicontrolling government under local governments ne state council. Nga gobofa tokyalina kijja. Bagamba nti gundi wafiirire bagenda kuzika mu limbo y'egindi ngoba tokyalina kijja. Ye situation Museveni gyatutaddemu. Kati gwe ali eyo simanyi Museveni for life nze ndi mu America nafuna sente ngine byapa byange ndi nawe byonna byomunabye singa bakiyisa ogenda kubanga ebyapa oyina mabine papule bisiba kef ebisiba gundi ebisiba Rolex ebisiba Rolex ebisiba pizza oba bine papule bisiba bazita batya ezisiba baga ebyapa byonna ndagala zibula kwa papule bisiba baga pizza ne Rolex nga they are useless. Toyina bwannannyini ku ttaka lyonna kubanga ye kyayagala. Olw'okuba nti bagaininze power bagaininze mali bafunye ssente kye baagala okukoze. Kati gwe mwana muwala badde mu kiyumba nze simanyi ndi ttiimu gundi okutta akasente nagula poloti nzimbyeko obutoyi bubi. Tujja ku social media kuno bagabi nga tulina kye tuprotectinga mumuna kye mutalaba ekifaananyi ekinene. Mwe mbeeraawo
Ngamulowooza simanyize mpagira NRM tibakwagalangako. These are not Ugandans, these are foreigners. I'm here to inform you that your grandparents, they fought for that nation so that each and every Ugandan owns a piece of land in any area where he or she wishes to settle. But as we speak right now, Museveni and his mafia group, they are planning to take over all our land rights from we to their family. That means each and every Ugandan, whenever you are going to face a crisis to the extent you'll be not having any right to own land unless to get a permission from the government or to lease. And those who know exactly what it means to have just lease on land, it means renting for a good period of time. Whatever development you set on that land, after the period of time you got from the government, it means each and everything you're going to leave those properties on that land in the hands of Museveni and his families. So wetuba tuogera wano mutubalebo ku magezi ate mutegeere. Kino kizze nayenga abatwala ettaka si bannansi mmwe abaliwo mulowooza nti bwe twogera ku nsonga zino Lumbuye mukyamu. No. Bajjajja ne bajjajja bateeka balwanirira eggwanga Uganda okubeerawo baalabanga ensi ezisinga obungi obutaba na bwannannyini ku ttaka kintu kibi nnyo bammomboze mu nsi yo. Y'ensonga lwaki naffe gye tuliire mu nsi z'amagulu meeru tubonaabona okufuna ow'okusula oba ow'okubeera, kubanga ne bw'ogula ennyumba n'ogimalayo ebeerako ebbanga either lya myaka 49 oba emyaka 99 bwe giggwako ennyumba ng'eddayo mu gavumenti oba mu kanso. Ne bw'ozimbako ennyumba ng'eringanga oba eya Hamu oba eya Kyagulanyi omukulembeze waffe, emyaka bwe giggwako okwatamu mpaleyo, andaweeyo, bugatto bwo, you vacate. Eyo bayita system eya gavumenti okweddiza ettaka, toba na kyannanyi, toba na bwannannyini. Kati bino ebintu bye twogera abantu abasinga obungi mulooza tuli basiru. Kyagulanyi bw'alowooza bw'ayogera muwoza musimanyi musiru. No, si musiru, ategeera lwanirira mmwe. He was well off. Njagala obbasiba mwenna. Kyagulanyi w'emyaka 10 emabega wali tosobola musembera dde okwogera naye kubanga yalina ssente, alina ffeemu, amanyikiddwa nga talina kyatwetaaza. But due to the fact yabalamu nti abaana be bayinza obutafuuka kyali, n'atunuulira essayidi bannayuganda abalala abanyigirizibwa. To mention but the few, dayotunula music wa Kyagulanyi since day one ayimba message ya hope na change nga tannajja mu politics. You think he was stupid to think about all the problems which Ugandan is facing since day one? Was he stupid to sing or to compose songs encouraging and supporting the well-being of Ugandans? Yali musiru. Genda tulina ennyimba zizo n'oziddemu oziwulirize. Omukompi alingana kuzina embuzi zammwe ze muyita abayibi mu Uganda nga bayimba love story. Buli muntu azaalibwa ne laavu, tekyetaaga kuyimba nasuze simanyi sikoze nonsense. Bw'onombulira laavu nga sirina ttaka ngenda kubeera ki? Mulina osooka okujja amagezi, mufune amagezi mutegeere. Gwe singa bakubuulira nti Saudi Arabia gy'olina teri mu Luwarabu alina kijja babaziika mu ttaka lya gavumenti, kati nawe ogenda okwolekera. Ali e Bungereza bw'ona okimanya nti ogula kafuuti simanyi zibeera 3 ku 5 n'okapangisa emyaka 5 bwe kakulema okusasula ne bakugjamu ne bawevuunyanja goba owedde nga tolinawo ancestral site. Kyetulwanirira n'obulijjo kyetwogerako muleme kwesiruwaza bannayuganda. The fact and the real issue is we must outsit Museveni the power, kubanga bagenda kweddiza buli kintu. These people, they are travelers. So they traveled across East and Central Africa. They found a safe place that is Uganda, whereby people are still asleep. They don't know what to say and they don't like what they see. The only thing which they are good at is drinking and quail preacher. That is it. If you talk about the constitution of Uganda and the laws, that is it. Natamanya to mwana gwaza ndagenda kusafaringa n'okusinga gwa safarinze. Njala kubuuza gwe mukazi ali kuno.
ensi gy'oli ng'oli mu diaspora gw'okimanyi nti amasomero kuva ku senior 1 okutuuka ku university buli mwana yenna bamusomesa kye tuyita constitutionalism, law and order mu nsi agenda ofuluma ng'amanye eggwanga lye, amanye obuvunaanyizibwa. Ngera kubuuza gwe mwana muwala ali mu house nawe omwana gwe ali kuwa security. Do you know your constitutional rights? No. Do you know your responsibility as a Ugandan in that country? No. Because Museveni and his mafias, they denied you the rights to know. That's why when we come out to fight or to talk, they call us hooligans. But for us, we are fighting people who are breaking laws and who are breaking the Constitution of the Republic of Uganda. That's why when we come on social media to urge or to talk about issues, baba tebalina kyakwogera, balina tuwemula buwemuzi. Ffe tetuli mu category ya kuwemula. We are not here to abuse or to use vulgar language. Tubabulire kituufu. Mu Uganda Museveni yajja mu political education, was political studies, kuba tayagala mutegeere. Mu Uganda every year buli basoma budget mubeeramu ssente ze bayita constitutional sensitization. Nga constitution ekugamba nti buli munnauganda yenna yasibuka mu lulimi lwayogera kikakata ku gavumenti okumusomesa constitution, amateeka n'ebiragiro mu lulimi lwategeera abenga amanye eggwanga lye, obuvunaanyizibwa bwe, amateeka n'ebiragiro. Ne ku university yagijjayo. Amanyi constitution bali abantu aba. Ye politician aze mu parliament ne lawyer oba basoma mateeka. Abasigadde tuli green about that. Why? Baagala obeeraawo nga tomanyi obuvunaanyizibwa obwansiyo, tomanyi mateeka. Yensonga lwaki bajja ne bakwata ne batwala ne basiba embuzi. Yensonga lwaki bajja ne batwala ne batwala ettaka, tomanyi mateeka, tomanyi obuvunaanyizibwa bwo, tomanyi nti ensi yo. Museveni is not the owner of that country, it's we the Ugandans. He is just a supervisor to supervise on behalf of 45 million Ugandans, not him and his family. Teri agenda kibagamba. Gwobo jjajja bajjajja ffe baabonabona. Bakitaffe babonyebonye. Naffe tuli mu ssako yemu tubona. Oyagala omwana waabonebone nga gwe bobonyebonye. Mwebereremu. Era bw'osanga omuntu ng'afuma Kyagulanyi, musaasire. Kubanga musiru. Muutta. Mubuuze obuvunaanyizibwa bwe kiki mu Uganda. Mubuuze ssemateeka wa Uganda amumanyi. Abasinga obulya avuma Kyagulanyi tamanyi ssemateeka. Naye yennyini teyeemanyi. Tamanyi na mateeka na biragiro. Yensonga lwaki ffe abali mu diaspora omuzungu akubuuza gwani, okimye ki wano, okola ki wano, oddayo ddi ewammwe, kubanga wano si wammwe, bakuyita na foreigner, wano batuyita yabanji. You don't have any kind of say here or in the other country where you not belong. We belong to Uganda. Mukitegedde bulungi? So bw'osanga vuma Kyagulanyi mubuuze ssebo buvunaanyizibwa mu Uganda ki? Tawumanyi. Mubuuze omanyi ssemateeka wa Uganda tamumanyi. Ensonga lwaki bavuma Kyagulanyi? Kyagulanyi amanyi ssemateeka, amanyi n'obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda. Kati abatamanyi buvunaanyizibwa bwe na ssemateeka bavuma Kyagulanyi kubanga bavuma tebakimanyi. Bwe tuba mu nsi ezaakulaakulanga buli muntu bamusomesa ebyobufuzi ne ssemateeka. Tuba tetudda mu kuvumangana, tuba twogera ku policies na butya ssente z'omusolo zisaasaanyizibwa. Naye n'osanga oli gavuma Kyagulanyi tamanyi kye bayita police, tamanyi ssente z'amuwa musolo gye zisaasaanyizibwamu n'engeri gye zikolebwamu. Takimanyi nti n'okukwata omuntu nga tebamaze kunoonyeza nakyo kikyamu. Takimanyi nti omuntu asobola okubuuza omulamuzi nti okusinziira ku kino kiki ky'onvunaana. Takimanyi nti omuntu asobola okubuuza wa poliisi gwani. Mu Uganda poliisi erina okusooka okweyanjulira. Ndi wa poliisi, nkola ku poliisi bweti, nzize kukwata kaadi yange yeeno, waziza omusango bwe guti, nkutwala. Naye mu Uganda batwala mbuzi bateeka buteesa mu bwafifu. You are under arrest ne batwala.
kubanga temanyi mateeka temanyi constitution sigenda kulwawo Bannayuganda mwenna njala bategeeza bali mu diaspora n'abali ewaka ekiwundu kituuse okusamba eddagala ennaku kati ziweze 3 mwenna baweereza ensimbi okuva mu diaspora nga mukozesa app ez'enjawulo nga ssente zigenda butereevu ku ssimu z'abazadde bammwe mikwano gyammwe ssente zikyagenda ssente zasibiddwa bw'oba wakikoze kubira app eyo ekuddiza ssente zo with immediate effect kubanga ssente ziyinza okufaako n'abali mu diaspora nga mulina ennamba z'e Kampala nga ziriko ssente za mobile money ennamba zammwe ezisinga obungi baziggyeko ne ssente baziggyako nakibagamba omwezi oguwedde nti ekino kigenda kutuukawo namwe balina ssente nyingi ku akaunti za mobile money nga muli Kampala ndoza mukifeesinzeko ssente zammwe zigenze without any kind of explanation from the telecommunication companies, that is MTN and Airtel, because they are there to cheat on you and there is no answer. Time is going to reach when they set computers to reply to or to talk to you, not human beings. Human beings munyigo sobola okuwomula omuntu ku ssimu n'anyiiga n'avaako kibagenda obakolera kati mbategeeza bw'olina ssente ku mobile money, if you can access that money zijjeeko bwe banga essimu yo baagisazeeko nga ssente zo baazitutte nakibagamba dda mujje ssente ku ssimu bw'asindiza ssente ng'oli mu diaspora now 3 days ssente tezinjira mu Uganda baazibulookinga on both Airtel and MTN. Temusindika said, please hold on to send money to Uganda right now because you might end up losing your money. But all along I've been informing Ugandans across the world that please be very careful in kind of any transfer of kind of money to Uganda. Even those who are having accounts in different banks, please be very careful because those banks are supervised by ISO. On a daily basis, nchibaga bino muganyo kitegera no manyi bagamba nti embuli etefa yonna awo nvuddewo nawo ngenze ku nsonga endala. Wasanya kalo kya Peter Mayiga kantegeeza Obuganda oli ku pressure tenkanika lesi fetwa kuletera pressure obutamivu ku internet sifetwa kuletera pressure gwa jeretera ntegezeddwako nti ebyapa bisinga obungi ebyettaka lya Buganda ebyapa mu bifuula nga mukozesa amateeka ga mu bifuula private land ne mudamu ne bitunda kati njera kutegeeza mukulu obadde oteekateeka omukolo gw'obulungi bwansi nga kuze mwezi munana ng'ogamba Ssaabasajja Kabaka agenda kulabikako eri Obuganda eri abantu njera tegeeza Abaganda okuggyako nga ntaanya nnyo obanga bamubisonze mu pisto Ssaabasajja Kabaka ayinza obutabonekako obutalabikako eri Obuganda nkidde mu kujja nga muletedde ku pisto mu kutejjeeke Ssaabasajja Kabaka ekigako mwalimu njagala bigambo njera kulekerawo weera weetegerere ayinza obutalabikako okujja nga muletedde ku mudumu gwa mundu kubanga akoye obuvuyo buli emmengo. So mwena bayinza okumwesunga ku bulungi bwansi nti ajjaberewo bambi ngenda bagamba chance ziri 10 ku 10 okulabikako kubanga akoyo obuvuyo emmengo wamuwunyirira ekyo mukitegedde bulungi nnyo emmengo wamuwunyirira awo tuvuddewo kansubira nti omukyala gwe bayita Sumaya Kiyingi namwandu w'omugenzi Dr. Kiyingi atuuse okusokera ddala kitalo nnyo ekyokufiirwako Dr. Agre Kiyingi njala tegeeza public n'ebigambo lumyenze mbyogera ate mbivunaanyizibwako tukooye abantu baffe okuttibwa mu ngeri y'ekitamiivu ne tusirika abasinga obungi Dr. Kiyingi mumutegedde mumumanyi naye enfa yafuddemu ya kiyenje nenga ate yabadde enteeketeeke okusinziira mu nti ngenda kuta drone zange okwetoola ensi yonna ngenda kutoola mukisa guno kuba information gye nkuŋŋaanyiza naye ne ku Lwokutaano ngenda dufula open roof nga strictly ngenda kuta essimu abantu bonna abalina information eridinga ku nfa ne mission eyabadde okufa kwa Dr. Kiyingi mujja jjogera ku live toyogera linnya just wa information otambule. We need to expose these people. We need to expose these people. And for Dr. Kiyingi nedda.
Guy batuze mutuge. Kati mukyala Suma ya Kiyingi. When nakoma wenjagala otandikira, musoke mutegeere ki ekituufu kye kiri. Ekisookera ddala. Drone zange zatambudde bulungi nnyo. Ne zintegeeza nti okufa kwa Dr. Kiyingi ekituufu kwadde kutegeke bulungi nnyo. Nnyo. Era nga ebitundu 75 ku buli 100 bikoona ku mukyala Namwandu. Nga bwe nabagambye mu video eri. Okusinzira ku nteekateeka information gye nteeseteese bulungi mumpulize bulungi nnyo. Omukyala ono kennyini bwe yabadde nga atuusa obubaka obubika bbaawe, eyo si embika gye babikamu abantu ab'ekitiibwa nga bafudde nno. Noga bismillah. I think it's okay, it's impossible. It shows the immaturity of the highest class and the panic. Mungeri gyoyisemu bbaawo. Ekisookera ddala. Bannayuganda bamanyi nti ekiseera dokita we yafiiridde wabadde Uganda. Bannayuganda bamanyi nti ekiseera dokita we yafiiridde wabadde Uganda. Tewabadde Australia. Abaana bakubidde essimu bagamba Daddy agudde ali bubi. Nobategeeza bakubire mukyala Aida. Ex-girlfriend wa Dr. Agri Kiyingi. Abaana bagezako kuba essimu ya mukyala Aida ex wa Dr. Agri Kiyingi ne bagaana ogikwata. Lwaki bagaanye okukwata essimu eno? Ensonga yino. Gwe kennyini mukyala Sumaya Kiyingi. Gwe kennyini watinkula embeera z'omusajja n'omwawula ne famire ze omuli abaana ab'entumbwe ze abooluganda bakona b'emikwano. Kubanga mwalina enteekateeka ennekusifu okuwamba Dr. Kiyingi ng'okozesa amaanyi g'ekiwojjolo. Abaana bano ababadde mu nnyumba ya mukyala Aida X wa Dr. Kiyingi baagaana okukwata essimu. Ensonga lwaki? Gwe kennyini n'abaana bano b'ozaala mubadde nga mukuba essimu ne muvuma omukyala Aida n'abaana be. Bubi nnyo. Kati abaana ne beeta mu essimu eva mu maka ga kitaabwe mu ngeri yonna esoboka. Ekyo bwe kyagaanye no instructing abaana bakubire neighbor. Abaana ne bakubira neighbor ne bakubira ambulance yagenze okujja ng'ebitundu 9 ku buli 100 dokita atuuse dda owe yali yamuwonga ku nsi. Wabula tewakomye okwo n'ogamba tewa muntu yenna ayogera oba ateeka kintu ku mutimbagano ti dokita afudde. Bannayuganda badde bakimanyi nti olunaku lwabika dokita yali yaffe ennaku 2 emabega. Mukyala Suma ya Kiyingi. Bannayuganda badde bamanyi nti olunaku lwatubikira Dr. Kiyingi dokita yali yaffe ennaku 2 emabega. Era ku baana b'abakulu abooluganda bakona b'emikwano bonna baamanyira ku mutimbagano ogwo. Kubanga wali omuggyeko access ey'abaana be abooluganda bakona b'emikwano nga gw'olina monopole ku buli kimu. Y'ensonga lwaki bwe yafa wazibiikiriza ennaku ezo osobole okuva ewa nnyoko olinnye okomewo gwe weekola ekyolina okukola. Ekisinga okusesa bulamu bw'ensi eno, Dr. Kiyingi abadde n'enkuyanja n'enkuyanja z'abantu abamugoberera mu mirimu gy'akola. Abadde n'abantu mikwano gye. Sumaya lwaki mikwano gya Kiyingi egiri mu Australia gyakugambye tujje tukuma olumbe n'ogaana okukuma olumbe?
kubanga doctor abadde professional cardiologist nga alina emikwano egy'abasawo amanyikiddwa tetunalawe wadde olumbe olw'eddakiika 3 oba abantu abazze okubeerako mu nnyumba y'obadde obeera n'omusajja oyo kiki under the influence of the state you blocked kubanga eno system tugimanyi kuva Kampala eri instructed and installed okuzingako buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta suspicion ne mu blocking abooluganda abako n'ab'emikwano usually abantu bafa tukuma olumbe mu Buganda emikwano ne gijja ne gikubuuzaako omulambo ne baga guli mu mochare kubanga emirambo mu diaspora tegibeera mu maka ga muntu bagikuuma mu mochare ne gibeera eyo lwe banaagusindika okudda ewaka oba okugutwala mu church ogusabira abantu bagulabirako naye nga bazze okukubagiza tetunalaba wadde video ya kitundu abantu nga bazze kubanga wabaganye that is wrong tugenze mu maaso njiva kumu ngaali akatogo ku Lwokutaano ngenda kuteera amasimu ngenda kukubira omulago gutakungula mikwano gya Dr. Aggrey Kijinji. Without hesitation, I call upon all the great friends of the late Dr. Aggrey Kijinji, please with immediate effect, open a case of investigation about the death of Dr. Aggrey Kijinji. Mufune report and off. Musajja nemukufanga Kijinji. Boba doyagala Dr. Aggrey Kijinji. Mugende mulinye mugenda Australia mugulewo kesi enoonyereze kufa kw'omusajja oyo naye mugenda okulaba naye mugenda okuba ebigenda beewuunyisa tugenze mu maaso njagala public emanye nti mukyala Sumaya Kijinji Mama wo yani sigenda kutabifana mbirina wano mbirina wano ezo ganti sina bifananyi mbirina byonna nkulageko sample kuba mayiko no ku video kwoli goyenza okuza sina kye ndina wano njala soka ku sample ngako just kuli ko otegere nti na information iyo ne kwatako Kanku sampling ko katono. Oyo mukuba family members bo. Ngenda ku sampling ko katono. Oyo mukuba family members bo. Ngenda ku sampling ko katono. Oyo mukuba family members bo. Nku sampling ko katono. Nkusampulinga ko katono nkusampulinga ko katono nkusampulinga ko katono omanye ti information ina jigathering nze njirina katono nkusampulinga katono kadozo otegedde nti byenjogera ndi serious ekisokera mwana muwala gwe ogenda okufumbira Dr. Kijinji. It was a tug of war kwali kulwana wakati wa kitawo n'ennyoko. Mama wo monna NRM kungwe era nga nemmenga inayo ebigere
Emmengene wa mayiga alina ebigere mona NRM Kungwe adiringa nnyo n'abasajja ba NRM ba mafia. Information gennina omuzira afira watono nnyo ne Dr. Kingi yafiridde watono nnyo. Omukyalo ono okufumbira Dr. Kingi yaviirako nnyina ne kitawo okwawukana nga kitawo agamba sisobola kukkiriza mwana wange muto kugenda mu bufumbo ng'eriiso ly'omukulu weriddugala yakigaana yalina ensonga ze ne baawukana ne maama wo n'omukyala. Omukyalo n'afoosinga nnyo embaga eno ebeerewo nga ye alina kyakola ki alina kyabala. Nabagamba Museveni waba akola ebintu by'empola tapapa atambulanga kkovu naye nga ajja kutuuka gy'alaga. Omukyalo n'afoosinga omwana okufumbira Dr. Kingi era embaga baagikolera Nairobi buli muntu yenna akimanyi. Ba family members abamu abamu tebaagenda ne taata w'omuwala yagaana kubanga yakigaana. Mutima gwe yalinamu Katonda okubira mu gato geeta omwana wo tomusindika mu kintu kino waliwo ekikyamu. Awo tutuuseewo tuvuddewo. Gye buvuddewo gwe e Kampala obadde ogenda buvannyuma lwa myezi 6 ngugende Kampala. Naye ng'okimanyi nti bbaawo ye number 1 mu bantu abali most wanted eri Museveni. Ng'osinkana ba state mafias ne ba state agent ne mukola bibimina okukola era obadde okumibwa ba SFC. Ekyo nga tekindatuukawo. Mugenzi yafudde oli Kampala n'okweka ennaku 2 olyokka omubika ng'omaze okuddayo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kirira oddawa. Ekikulu kiikino. Mwenna amanyi Dr. Kingi obulungi. Akakodyo k'abantu bano ke bakozesa ng'onotta omuntu soko mujjeko buli muntu yenna eyandibadde amuwa amagezi. A professional cardiologist, a doctor, abadde takyalina contact ku ba family members be bonna ng'omukazi yabambajjako. A professional doctor abadde takyalina na contact oba kwogera n'abantu be bonna mikwano gye gyonna egisinga obungi nga n'okusinkana abamu ku bo akifoosinga bufoosinzi ng'omukyalo bayita olukitwa zero off nga yamuzirowinga off yamuzingako. Decision making yakola buli kimu. Doctor waagendedde okufiira nga 75% of his personal properties omukyalo oyo amaze oziza mannya ge gonna. Eyo mujja biwulira mu maaso eyo mujja biwulira nga waliwo okulya n'okukomba essowaani. 75% of Dr. Kingi properties omukyalo ono yazirina mu mannya ge. Mukyala Sumaya Kingi njagala Uganda emanye obadde ne baganda babiri nga bali bavunaana emisango era nga bali mu makomera ag'enjawulo nga babasalira n'obbasalira. Recently before Dr. Kingi okufa baganda baabata ne bafuluma ne bakomawo. It was part of the deal, part of the mission. Ekyo public njagala ekimanye abate bakimanyi tabali ne baganda be abali basibwa ku misango egitategerekeka. Recently babata era bali abutaala nenga bali bamaze n'obbasalira
ne bafuluma. Tugenda maaso. State ekedde kuwandika mawulire gaayo. Bensingu kinabagamba wiiki ewedde nti omukyalo ono yasaba gavumenti eziike Dr. Kiyingi ng'emuwadde state funeral. Kitegeeza nti Dr. Kiyingi omulambo ogenda kuwambibwa ng'emirala gyonna bwe giwambibwa. Mu mawulire agafulumya ejjo ne gagamba nti omulambo gwa Dr. Kiyingi okuzzibwa ku butaka gugenda kuteekebwako obukwakkulizo. Ekyo kyetuyita premeditated statement. A premeditated statement. Bakuteekateeka batya. Omuntu bw'aba afudde ne bw'oba obadde omunyiigidde oba omuvunaana, case closed. Okujjako nga baamusalira kalabba, Dr. Kiyingi tabadde na musango gwamusalirwa against his acts of outstanding Museveni. Tabadde na musango gwamusalirwa nti okujjako Museveni baamusalira ogwa Naggomola era n'obwaba afudde omulambo ogenda kukwata kiriiwo. No. Kati gongamba otyo omusajja yafudde omulambo gugutaddeko obukwakkulizo. Nga tukimanyi nti omuntu oba afudde, it's a gonna case, aba innocent, omwoyo gwe ogubadde gumukozi guba gugenze enesigadde fresh. Ogamba otyambo ogutaddeko obukwakkulizo. Emirambo gye tumanyi gye basiba gy'emirambo egyasalibwa emyaka kawumbi ogwo bajja gusibwa n'ebisumuluzo bisule mu ttooyi. Ne Dr. Kiyingi tabadde nti baamusabye omusango nti gwa Naggomola nti okulya mu nsi y'olukwe nti baamusabye nagumusinga nti teguliyo tiba gwa kalabba. No. Omuntu bw'aba afudde, aba afudde, it's a gone case. Aba takyavunaanibwa. Kati gongamba otya mukubye mawulire ti omulambo gwa Dr. Kiyingi okuzzibwa okuziikibwa gulina okukyaliko obukwakkulizo. Obukwakkulizo ki? Abaffe eggulu twalijja gye lirina okubeerewa Katonda ddunda munamulegegeregale kandi tuliteeka ku nsi nti bwe tufa wano ate tugenda mu ggulu ne batuvunaana oba Museveni ne gavumenti yo. Katonda mwamuggyako obuyinza nti omuntu bw'afa sitiri mumwetaaga mu kyembaziza mu muvunaana. Njagala kitegeera. Katonda mwamuggyako obuyinza than an extent. If someone dies, you still take him to the courts of law to answer. That's wrong. Nabaga abantu bano okwerabisa tekitwalabudde, buli muyerabisa mpolampola, tekitwalabudde kwerabisa. Mumawulire mukire bulungi nnyo. That's the question gye mbadde mbuuza. Nga ndifalinga ku kiri ono kye yasaba nti yeetaaga state funeral. Gwe njagala ndage okumanya bano abasajja bawambye omulambo nga tegunnatuuka. Njagala ndage video yonna ekulaga nti famire ya Kiyingi yatudde bakumya olumbe bakungubaga bagamba kino na kino na kino na kino. Gala atudde bw'ati agawumbidde mugumu omanyi. Sirabanga mukazi mugumu ng'omwana ono. Naye nkubuulira muwala. Ku myaka gyo kuba siroza nti wezezza emyaka 35. Gwase musajja muganda. Tekuli kigenda kuwomera. Era nawe wandifumuka nga mbuyaga. Kino kikugamba Lumbuye yakuga ojja fumuka nga mbuyaga. Ojja tuko okuloota Dr. Kiyingi ng'ali naawe mbuliri. Ogenda kuyitako ttembo ekyo nkikubuulira. Okuŋŋaanyiza ebibugaga byonna omuggyeko oli muntu yenna omuggyeko. Nkugamba ogenda kuyita ttembo. Nnyoko avunaanyizibwa ebitundu 7 ku buli 10 ku kufa kwa Dr. Kiyingi.
gwazanya 3 nyoko y'omukyala gwesagade kuteka kifaananyi kiwano avunanyizibwa ebitundu 7 ku buli 10 kufa kwa kiyingi gwazanya ebitundu 3 nenkubuuza omusajja yakujja mu buto bwo n'akukwasa n'akutwala mu Australia n'akuwa buli kimu kyakuwadde. How dare you betrayed him to the extent n'atuuka n'okufa nga taliiwo kubanga buli kimu obadde okimanyiiko. Mwagala ki ekiweetaaga? Abaana abo genda ino information ebira mu archive. Those kids will get to know what happened and what went wrong. What will you answer? Ogenda kubadda mochi. I know right now what to the Montabe wali sawa zino. Okuba mu find what you did, it was wrong. And your mother kubanga you NLM supporter, if me mess me mugude badaji man. Me should have badaji man. Me should have badaji man. Me should have badaji man. Ngamo jimanyaba babiri. Right now, you are smiling. Mufunyi byabugaga. The man is dead. Mutu ula kudaini ne muli emmere. Noteka ono musaro no sala. Nenga mundo omutima gwolina. Lwaki nsiriikiridde? Ekinsiriikiriza kikino wano wammanga. Tuva olubana ku nsi kuno mu byokulya mu byobugagga ne tuzimba amayumba ne tukola buli kimu ne tuvuma ne tujolonga ne tulaba abantu tubulabisa ne tuba tulya kyambuli ng'essalamu eryansenke nze nyambala nze nsinga biki. The end of the day tulina kyogenda genda nakyo genda nga bakuzaala. Kat nawe wafunye ebyobugagga by'omusajja afudde yes. Batagenze bulungi. Kubanga alina omusajja omulwanyi ng'oyo. Ate kuba alina statement gy'akoze ng'agwa ku ttaka. Ate kubanga nti abasajja banzise oba omukazi anzise. Kino kiddamu Sumaya Kiyingi. Dokita okufaako lwe yagudde ate kuba yagambye nga bw'owulira bwawulira ne yali kirumira oba yali ne yagamba yali nobo mayombo yagamba nti abasiru banzise. Nkimanyi Dokita Kiyingi saabaddeyo nnyo okusinziira ku mutima gw'omulwanyi yagambye omukazi anzise. Nengo oba ofa kino ensi nze mbuuza oyo essowaani emu oyambala nika emu oyambala ekiteteeyi kimu naye oba ofa kino ensi otuuka okujja omusajja kubanga okusinziira ku information gyenna Dr. Kiyingi abadde mu birowoozo bye yakugjamu ebitundu 6 nga yasigaza akaana just okubeera mu nju ng'oli awo wajjange wannyoko ne mukola mission nakupokera n'omuddayo n'osuluwaza omusajja guno omuteeka awo at your younger age. Waki tewebuuza kitanga yawukana tere n'ennyabo nasigala mu nakiyombekedde kana ofuse nakiyombekedde kubanga akaze kafiira ku mugumba kati ofuse nakiyombekedde in the mistakes ezakozesebwa nnyoko on behalf of the state kubanga mwagala properties teri agenda na properties. It's all about integrity and peace and love. So when you lose integrity no losing love ne peace tojja kuba na peace mulamu. This murder will haunt you and it will haunt you
ne muntana gy'onoobeera. It was a blunder. Bw'oba okyayo omuntu peacefully mutambula omuviire. Wamusanga mulamu. Nikino kye mbagamba bulijjo. Kankigabe basajja bannange. Nga nfundikira katambi kana. Bw'oba oyagala emirembe ku nsi kuno, weewale ekigambo kye bayita okutta omuntu. Kubanga si gwe wamutonda. Basajja bannange, mwewale ekigambo kye bayita okutta omuntu kabeere bakazi. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Mmwe kye muyita domestic violence oba okulwanagana mu bufu bw'omukwano. You see domestic violence as you say. That is torture and murder. Omuntu bwakugamba nti nkukyaye oba twawukane peacefully yawukana n'omuntu ogende. Tolwana. Kubanga n'abooluganda baawukana. Gwe omukyala kubanga obufumbo owuli obukooye. Move peacefully. Nawe omusajja omukyala bwagamba nti munnange ekintu nkitadde kite. Omusajja tolunkana sime nawaddeyo ente 2 nawaddeyo emmotoka nawaddeyo sofa. That is nothing. Omukazi omufunye omuzadde mukabeera omwana omu, that is a big profit. Gemba goba. You'll find another ofuna omukwano omulala. Tolemera ku kintu lwoskeddi bali enkoko. Buli enkoko lobange kole kyose tuganti okusika ekitajja eddiba lya nkoko mu ngalo oyinza okuba omaanyi enkoko ng'ekaluba ebyoya automatically eddiba ligenda kujjirako. Mbakubiriza omulanga. Abakyala bano si properties. Naffe abasajja tuli properties abakazi. No. We are just partners. So a partner anytime can break away in a contract. A partner can break away in a contract anytime, anywhere. Nchiddamu. So abasajja omukazi abagenti I'm tired of this marriage, please muleka agende nonyo omukazi omulala. Nawe omukazi omusajja abagenti please obutufumbo buntabye genda nonyo omusajja omulala peacefully. Ebintu by'okulemerako bisizza abantu bangi mu busiru. Nawaye entesemera ko teriya guwa biwayo ng'oyagala. Ate omukyala n'omuzalamu omwana, that's enough profit. N'omusajja nga amaaso gamutwakadde ayagala kutta mwana wa musajja omwana wa mukazi kubanga omukazi yanobye omukazi yamusudde. For what reason? This is a free world. Move on, genda ofuna omuntu omuleke kwesiba ku bantu. Omuntu baga nti I'm tired of this shit. Genda nale sente malese sofa. Omukazi omwenamu abaana ozadde abaana omuzadde agenda muli ekintu nkikooye nkitadde kite. Tewali kintu kibi kubeera wantu nga toyinaawo mirembe nga n'omuntu kyamwagala. Mu bulamu obufumbo bulinga mmotoka mpya. Bunyuma nnyo ng'emmotoka ekyali nnamu mpya ogiteekamu kisomero naye emmotoka kasita otandika ogireetera break down yoteba mmotoka. Ng'emmotoka teva mu garagi yoteba mmotoka. Garagi za laavu bezese kubira senga wegindi kubira kojja wegindi genda ogalama amasimento yavuka eba tekyali laavu eba efudde. Laavu yammwe abantu aba kasita mugireta mba makanika break down egenze. Break down yewa. Break down yino. Mwekwana abantu aba. Laavu nebanyumira bulungi nnyo. Muntu sofunye obutakkaanya. Temukyayagala kwogerezeganya, buli omu ayagala kutta munne. Naye nga omuntu okutuna ogw'omuntu munniza ekintu nkikooye nkitadde. Abazungu kyovula bali open. Omuzungu akugambirawo I'm tired of this marriage. Mpa divorce ngende. Namuwa divorce n'agenda. Naye waffe guwasa omuntu olinganga wasiza nti wasiza nsigo yo mutima gwo tegugenda kuvaamu. No, people get tired. Nyinza okubanga nakwagala nga tuli ffenna mu bulamu nga nyinza otuuka ekiseera ebintu bikyankana naye banga tekikyakola nga somehow kiganya okukola. Let it go. Omuzungu watusingire bwagandi tekikyakola tekikyatambula. Let it go.
totta mwana wa musajja, totta mwana wa mukazi, totta baawo, totta musajja wo, totta mukazi wo. Ng'ekintu kiganye, let it go. Tula wansi okola ebintu bino wammanga. Bwamukwana mweyagala mutya, kiki ekyajja kibatuusa okubatera ku siteeke ga nti ngunzi sana nakulabako kisajja golinyi bizi, kikazi gwe nakukoowa, ofaana bw'oti, saamanya. Kiki ky'otamanya mu ntandikwa? Kiki otamanya mu ntandikwa? Emuyita domestic violence simanyi ne butemu. Ekintu bw'obanga okyula ekikoyo ekite bw'olya emmere n'olya nga tekyasobola genda mu lubuto. Gibikkeko oba giveeko genda bw'onoba okuluma onookomawo. So togenda giri ogikuba ojja kubaluka olubuto. Eryako gy'osobola. Peaceful. Mwe mwina kye mutamanyi. Njala soka kubuuza. Olowooza ki n'abafumbo abaliko empeta obufumbo buvaawo? Kubanga empeta eno gwe muguwa. Gwe muguwa ogusikalaavu. Golowooza lwaki batobaga nti mbikooye empeta yiyo mbivuddemu mu divorcing you ng'ate empeta babateekako omuguwa ne baga nti basibiddeawo. Bakusibiddeawo ne baga muguwa ngukooye. I'm divorcing you peacefully. Bashitegeera? Bw'osika ekitajja ddiba lyako mu ngalo. Mwana muwala, ebintu byewakoze omugenzi bikyafuluma ku Lwokutaano. Ng'okuwa respect omugenzi abadde omulwanyi ku lw'enkyukakyuka. Ngenda kukola open roof. Saagala muntu agenda kusala kigambo, twagala facts. Neba naakuba abantu 5 nga balina information on how it went wrong and what happened. You are free to call. Saagala muntu agenda kusala kigambo. Friday. Egera kubeera open roof dedicated to the late Dr. Kijinji to expose oba okuleta information endala addinga okufa kwe. Kino nkikoze ku lw'omulwanyi munnaffe. Ku Lwokutaano egera kubeera open newe naafuna abantu 5 nga balina proper information, that is it. Ngenda ku dedicating a program oyo ku lulwe ye nga yo omuntu. N'abantu abalala baza bafiira mu bintu by'ekisiru. Kuba kati right now teri ayogera ku Dr. Kijinji. Nobody. Nga mu Uganda y'omu gwe tuba tulina mu Uganda ebadde pira mu byenzi janjaba. Yomukuba betuyita ba specialist mu Uganda. Mu Australia simanyi namba gy'abaddaako ani abali tasukka mu 5 abasooka nga tasukka mu ggwanga lya Australia mu 5 abasooka. Mu kutaganjula omutima n'agusala n'aguwenjula n'agukuba plasta n'addamu n'agutunga n'agupikamu omukka omuntu n'ossa n'otambula. Kati ng'oyo muzannyirako nga bwe yafudde cardiac arrest. Era jaga yafudde cardiac arrest wafudde blood clot yenkola yaabwe. So I'm here to inform the general public that on Friday I will be having an open discussion and we shall dedicate that program to the late Dr. Kijinji upon whatever he did on his country Uganda, in deliberating the country Uganda. So whoever has information concerning about his death, please, you are free to call on Friday. It's going to be a dedication live for him. Abali temumanyi temujja mutegeera tugezezzaako mbe explainingira yensonga lwaki ne mawuli baganya omwogera kugera ku lukimu kyonna ekiriwo. Nze nga mumanyi n'abalala nsazeewo mu programu ya Lwokutaano abantu muveeyo mwogere buli sigenda kutalaletinga muntu ina agenda kusala njala omuntu nga yogera proper information. Twagala ku exposing tukoya abantu bafa bitibwa okufa mu ngeri y'ekisiru, blood clot, simanyi cardiac arrest, bintu by'ekisiru. He's a professional cardiologist. Taina muntu yegwe yagenda nti mpulira ekino wampulira mu akasekere muti bate kukiwuliranga ko but from nowhere nafa nga toliiwo and you instructed the kids to call
Chibinyo. Chibinyo. Naye obudde bugenze. Fundikira video nga bagamba. Encha nakuzo mwezi 5 mwezi ogwo 10 omwaka 2023. Tuchima mu kulembeze. Whatever situation is taking place in Kampala, Mukono Wachiso, we know. Whatever mission is planned against Robert Kyagulanyi Ssentamu, we know. International press, international TVs, all eyes on Uganda. They know. So we are busy watching. Everything will be recorded. Although you've blocked all the airport staffs who work at night to enter with their smartphones because you are planning something wrong against Robert Kyagulanyi Ssentamu, including the switching off the CCTV cameras at the airport. But that's a wastage of time. May God bless Ugandans and stay blessed. Musule bulungi mukama bankumi na tusikane ku Lockdown program ejja kubera Dr. Chiyinji. Mwelaba mbagala nnyo mwenna.